Mu kibiina kyabwe ekibataba kikasiita balajanye ku misolo emingi gibagamba nti gibayinze. Abali waneno mu CBD twandibanga tukontributing ekitono ennyo ebitundu 5 ku buli 10 eby'omusolo ogusolozebwa mu byamaguzi ebiva ebweru w'eggwanga n'ebirala oba oluusi ebyamaguzi ebiri mu ggwanga mu nnyini. Tusasula 100% ate ne batandika okuleeta okusongasola kati bwafuuka musango okusuubula okonteina bagenze bakusanyawo buli gundi bakusanyawo bakuwa omusuubuzi kikyenyo. Bano nga bali wamu ne kampuni ezituusa ku n'emmaali y'abasuubuzi okuva ebweru w'eggwanga boogedde ku bibanyiga omuli n'enkola eyaleeteddwa URA ey'okubawa emmaali y'abasuubuzi nti ababeera balemeddwa okulaga omuwendo gw'ebyo ebibeera mu konteyina. Katubadde nga tulina process ya verification lwaki ate kati saazi tulinga abaagala ogijjawo ogenda ku verifyinga beki tulete nga ebintu nga tetubidikiralinze nti tuleese piisi bweziti gw'okole verification 100% nsasula ebyo kuba kibalira nga kyetwetaaga tukkiriza so be it naye temututeekako mbeera egamba nti omuntu aleese ebintu byatategedde ennamba kyeri mu konteyina oba ataddemu ensobi ntono nti byakozeeko ensobi tebifuuka bibyolwo biba bifuuse bya ekitongole kisuubulawa. Kuzina ebiseera ebisinga bali Kampala kakati bw'abeera e Kampala ng'ateeka emigugu gye tugambe 10 mu kago kage yesobola okuteeka emigugu 2 mu konteyina emu neteeka emigugu 6 mu konteyina endala oba mukitegeera. Kakati omusuubuzi ebintu ebituuka ku URA ebimu biri eri ebirala biri eno n'omugamba nti ate byeyalese mu konteyina emu oluusi yeerabiddemu piisi 2 ezo tezigenda kubeera zize ekyamazima poliisi ebeera taliyo. Abasuubuzi bwe batyo beemulugunyizza ku ky'obutabangula ku bintu ebibeera bireeteddwa. URA erina okuyimuka ejje wansi mu bantu yennyonnyole. URA yeekweka abasuubuzi, URA yeekweka omusuubuzi yeri eri wali ku kompyuta kunyiga bunyizi bannanga olese gugu kyogwo olumu n'abantu besindika tebamanyi matiriyo ki ekireetebwa mu URA bakisuula busuuzi ku basuubuzi. Abasuubuzi bano babawenga nga y'ekiseera nti omwezi tugambe ogw'omukaaga ekintu bwe kikigenda kukola ki kukyuka. Bano balaze okusisinkana ssenkulu wa URA John Musinguzi bambuulire ku bibanyiga naddala omusolo. Abamu ku basuubuzi balaze obwennyamivu ku nteekateeka ey'okudduukirira abaakosebwa amataba mu kibuga Kampala omwaka oguwedde. Akulira ekibiina kikasiita Issa Ssekitto mu kwogera kwe ku nsonga y'amataba eri abo abaakosebwa asoose kuba amawulire ag'amazzi okuddamu okuyingira mu maduuka g'abasuubuzi nga n'olukiiko we lubadde lutuuziddwa amazzi gawaguzza. Batuuseeko amawulire ago nti amawulire agaliko ebizimbe by'ewammanga wali n'ababulidde alipooti KCC eyeyamba yalimu ennyingo meka tukoze tutya mu short term obutaddamu kiraba tugazira tutya mu mid term amazzi ogagobera ddala gagende munakigubo ate kuleeta pulaani yeeri etya obutalabira ddala amataba gano n'esitepu eyali esembayo abantu bano baliyimiriddwa batya. Ssekitto agamba nti baakutuukirira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okulaba ng'abeerawo mu nsisinkano yaabwe ne ssenkulu wa URA. Oweekitiibwa Nabbanja ayitadde abasuubuzi ati kisomereye osanga yeneevaamu ansa URA okwekeraawo okukola byekola kati. Ebintu byonna ebiri mu kasito n'obugwiro obuliyo kamisona jeno tulimubuulire aleme kulowooza nti ffenna abakulembeze be tubayita tubeera tubakumamu muliro. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.